abasajja bano bwe balumba basanga basanga Asa naye yeetegese bulungi. Ekigambo ekyo kikulu nnyo abantu b'ekkanisa nti mu kiseera ekigenda okubeera ekizibu ennyo bannange twetaaga okusangibwa nga twetegese ebyawandiikibwa nga mu mitwe mwebiri famire nga tuziyigiriza naffe ffennyini nga tunywedde n'ekigambo kya Katonda omukulu ow'omuggulu nga kinywedde. N'olw'ensonga eyo mukadde tubadde tetukuwulira obadde ozikidde era kintabuddemu simanyi netiwaka kyebadde ekiro kyaleero naye nga bwe tubadde tugamba mugume tukole tumale Katonda omukulu ow'omuggulu ali John erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omukyala mukadde nabadde njagala nnyo nsomere nkakase nti gy'oli. Awo Asa n'akoowoola Mukama Katonda we ng'agamba nti Mukama tewali akwenkana mu kuyamba abanafu nga balumbiddwa ab'amaanyi. Tuyambe ayi Mukama Katonda waffe kubanga twesize ggwe era mu linnya lyo tuzze okutabaala eggye lino eddene. Ayi Mukama oli Katonda waffe toganya muntu yenna okutuwangula. Banyabo ne bassebo abantu ba Katonda abooluganda sebo lunyiriri ki olwo tuli ku lunyiriri olw'11 mu ssuula ey'14. Njagala okubalaga nti omusajja Asa yali wanjawulo nnyo okuva ku Yerobowaamu ne banne bonna. Teyeesigako na lunaku na lumu gyeri newankubadde ate yali alitendese bulungi nnyo teyali yeesiga nako wadde olunaku n'olumu. Era eggye yalyogerako ng'erinafu n'agamba nti Katonda wange nkwegayiridde gw'oyamba abanafu nange eggye lyange liyambe. Era Katonda n'aliyamba. Bayibuli egamba bweti mu lunyiriri olw'12. Mukyala mukadde kati nsomera mpulire. Era taliyo kanziremu mukadde wendi naye wendi sibalungi netwaka nayeeyomba. Awo Mukama n'akubira Abaesiyopiya mu maaso ga Asa ne mu maaso ga Yuda. Abooluganda ensonga eno simanyi bwe nnyinza giddamu. Katonda yennyini ye yakuba. Kansome ekyandikwa kino kigamba nti Asa n'eggye lye ne babagoba okutuuka Gerali, era bangi ku Baesiyopiya ne bagwa ne wataba n'omu ku bo alama kubanga eggye lya Mukama lyabazikiriza. Mukama yalina eggye erirye. Ono Asa bw'alisaba Mukama n'akozesa eggye eryo. Naye abagamba nti nammwe mulina okubaako kye mukola. Era nabo tebaali babi ne bagenda ne balwana.
abasajja ba Yuda Bayibuli ega nti ne beetikko omunyago mungi kubanga baagujja ku bajaasi akakadde kalamba. Kiki njagala okubalaga wano nti olutalo olutwolekedde ng'ababi bakyusa sabbiiti, ababi boonoona amazima, ababi baleeta ebisiyaga, ababi baleeta buli kimu, lulina kulwanibwa ng'Abakristaayo tusoose kweteekateeka nga tusomye ebyawandiikibwa, nga tusiibye, nga twegayiridde, ne tweteekateeka ng'akabenje n'akatyabaga tekannabeerawo. Kubanga akatyabaga kano kajja era kasemberedde ddala nga bwe nabalaga ku ssaawa 7 ogw'ekiro eno ewaffe. Naye abatagenda kukawona era abagenda okugwa bafe beebo abateeteeseteese nga tukyali mu kiseera eky'emirembe. Njagala okubeegayirira tubeere nga Asa mu kiseera eky'emirembe. Tusome ebyawandiikibwa, tubyegendereze, twegayirire Katonda, tumusabe atunyweze. Olulumba lunaagenda okujja lujja kusanga nga tulina amaanyi. Naye ate Katonda ayogera ekigambo ekirala kye njagala mukakase mwenna abooluganda nti si ffe tugenda okulwana olutalo luno. Luno olutalo lugenda kulwanibwa Katonda. Mu ssuula ey'abiri ey'ekitabo kye kimu mujja kuzuula nti nno omusajja Yekosafaati kabaka yali mu kiseera ekyo bwe yalumbibwa abasajja era Yakaziyeri yayimirira n'agamba nti temujja kulwana lutalo luno, mwe muteekinge position yammwe, Katonda ajja balwana. Era kye kyawandiikibwa ekiri wano mu ssuula ey'e14 nti Katonda yennyini ye yakuba Abaesiyopiya n'abawangula. Naye Katonda yasitula omusajja gwe bayita Azaliya. Oli mu ssuula ey'e15 nti awo omwoyo wa Katonda n'akka ku Azaliya mutabani wa Obedi, n'agenda n'asisinkana Asa n'amugamba nti mumpulirize mmwe Asa ne Yuda ne Benyamini mwenna, Mukama ali nammwe bwe muba muye. Bwe munaamunoonyanga munaamulabanga, naye bwe munaamulekuliranga naye anaabalekuliranga. Isirayiri yamala ebbanga ddene nga tegondera Katonda ow'amazima, nga tebalina kabona abayigiriza wadde okuba n'amateeka. Naye wakati mu nnaku yaabwe ne bakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri, ne bamunoonya era ne bamulaba. Mu biro ebyo tewaali mirembe abantu okutambula nga bwe baayagalanga, kubanga baalinga mu kweraliikirira kungi nnyo. Amawanga n'amawanga gaalwanagananga, n'ebibuga ne birumbagananga, kubanga Katonda yabaleetako obuzibu bungi nnyo. Olw'omusanvu nti naye mmwe mugume omwoyo, olwayogera ku Yuda, temuganya mikono gyammwe kunafuwa, kubanga omulimu gwammwe guliko empeera. Ebigambo ebyo abooluganda omusajja ono yabyogera ng'anyweza kabaka we Asa. Nammwe abooluganda mbagamba ebigambo bya Azaliya byagamba bino bye bisuubizo ebitabuusibwabuusibwa. Isirayiri bwe yava Katonda ebyagigwako mwabiraba, twabyogedde mu Samoni eziwedde. Naye wuuno Katonda asonga ku Asa n'amugamba nti naye mmwe mugume omwoyo, temuganya mikono gyammwe kunafuwa, kubanga omulimu gwammwe guliko empeera. Abooluganda ebigambo bino ebya Asa bye bagamba Asa nammwe bibabuulirwa. Abasajja n'abakazi abamaliridde okuweereza Katonda nga muzze wano mukusaba n'okwegayirira ne musaba Katonda abawe omukisa, kambategeeza abaana ba Katonda, Yesu waffe abasuubiza olunyolo mu luwandiike ku bbali abagambye nti nno mugume omwoyo, temuganya mikono gyammwe kunafuwa, kubanga omulimu gwammwe guliko empeera. Bayibuli ega nti awo Asa bwe yawulira ebigambo ebyo n'ebyobunnabbi bwa Azaliya, ebifaananyi ebyole okuva mu nsi yonna eya Yuda n'eya Benyamini n'okuva mu bibuga bye yali awambye ne mu maaso g'ensozi zonna ez'Efulayimu, n'addaabiriza ekyoto kya Mukama
ekyali mu maaso g'ekisasi ekya yeekaalu ya Mukama, n'akuŋŋaanya Abayuda n'Ababenjamini bonna n'abantu b'Efulayimu ne Manase ne Simyoni abaabeeranga nabo, kubanga bangi baasenga gy'ali okuva mu Isirayiri bwe balabanga Mukama Katonda ali wamu naye. Abantu batandika okudduka ne bava eri mu Isirayiri ne badduka emisinde ne bajja eno mu Yuda nga balaba Katonda alina abantu babe. Engeri yokka ey'okubuulira enjiri n'oba successful mu kiseera kino kwe be bantu okulaba Katonda ng'ali mu ggwe bajja kujja bokka automatically bakwegatteko. Okuva mu bika 10 abantu bajja ne badduka ne beegatta ku Asa. Era abantu bano mu Lunyolo 12 n'Olw13 ne bakola endagaano ne Katonda. Ne bagamba Katonda nti ffe tujja kuweereza ennaku zonna. Waliwo amaanyi agaliwo olwaleero singa tumalirira okutereeza amakubo gaffe mu maaso ga Katonda, ne tuyigiriza n'abaana baffe n'abantu baffe bonna n'ekkanisa yonna okukwata ebigwanidde. Naye ekinakuwaza olunaku olwaleero, simanyi oba kuno ku mukutu kuno kuli abaana abayimbi, naye kwegamba abaana baffe bw'obatunuulira engeri gye bayimba n'ebintu byonna bikyuse kati. Si bye biro eby'okussaamu Katonda omwoyo, waliwo competition ey'amaanyi, okuyimba tusaba abaana bayimbireko tusobole okukola efforts, naye bali mu kukola bivulu kukola sente zonna ze basobola okukola. Kituufu abaana bano balina bye beetaaga, kubanga bayinza okuba kati koya ziyitidde tezikyalina n'aba sponsors, naye tulina engeri gye tukola ebivulu bino ne biva yageewa Bayaali ne bakola byonna bye bakola. Ebintu bino tulina okubitereeza. Omusumba Ted Wilson yabulira Samoni namba ku ngeri y'okuyimba n'amazina n'ebiki byonna n'abyogerako. Tetulina okubijja mu kkanisa. Abantu bangi tebakyasaba kubanga kyala ne basaba, abaami basaba, abavuka ne basaba, abana abazimba ne basaba. Tulina okubitereeza kubanga ye abantu ba Katonda. Munsonyiweko katono akantu kano kagenda ne kabuukako ne kantabula. Tusigaze eddakiika 9 naye katugezeeko okumaliriza ekintu kino kye njagala tumalirize nakyo. Abooluganda, waliwo ebyagwawo bye saagala bigwe omu ku ffe Abadventist. Ebintu bino bye biruwa. Nsaba mumpulirize bulungi. Singa osoma essula y'E16 olunya olusooka, Bayibuli egamba nti mu mwaka ogw'36 ogw'obufuzi bwa Asa, Baasa kabaka wa Isirayiri n'alumba Yuda, n'azimba ebigo ku Laama okuziyiza omuntu yenna okuyingira wadde okufuluma ku nsalo ya Asa kabaka wa Yuda. Awo Asa n'addira ffeeza ne zaabu ebyali mu mawanika ga yeekaalu ya Mukama n'ebyali mu lubiri lwa kabaka n'abiweereza Benikadadi kabaka wa Busuuli eyabeeranga e Damasiko. N'aweereza obubaka ng'amugamba nti wabeerewo endagaano wakati wo nange ng'eri eyaliwo wakati wa kitange ne kitaawo. Laba nkuweereza ffeeza ne zaabu omenyewo endagaano yo gye wakola ne Baasa kabaka wa Isirayiri anveeko. Bannyabo ne bassebo, omusajja yatandika obulungi, laba bwagenda okumaliriza. Ebintu bino biruma bannange. Omusajja okumala emyaka egisooka mu 37 ng'aweereza Katonda, Asa ng'akola bulungi. Bannange laba Asa bwagenda okumala obubi. Amagye gali ag'Ethiopia gaalimu abantu akakadde kalamba.
naye gana amagye ga muganda we agagenda omulumba ono wa Isirayiri tegali mu bantu bangi kyenkanidde awo. Naye muwulirize abantu ba Katonda. Asa kabaka wa Yuda ne yeerabira Katonda bye yakola ku Ethiopia bwe yafukamira n'amusaba. Kye yakola era ekinakuwaza ne yeegatta n'essajja kafiiri li Benikadadi. Essajja lino ly'essajja eryetooloola Yerusaalemi ne libalumya enjala etagambika n'ebaluma n'ebata ne batandika n'okulya abaana. Essajja lino lyasazeewo okwegattako. Naye mu kulyegattako kyataakomako era ekisinga okuluma, omusajja ono n'akwata ffeeza ne zaabu ebyali mu yeekaalu ya Katonda entukuvu, n'abikwata n'abiwa ekisajja ekikafiiri mbw'akigule kisobole okumutaasa. Abantu ba Katonda, emirundi emeka gye tuddukidde mu nsi ye beetuyamba. Bano abaana baali ba Luganda, Abayuda n'Abayisirayiri. Tugenda tutya mu baamawanga okutaggulula entalo zaffe n'obutategeeragana bwaffe. Omukadde gundi nawe owabira omukadde gundi, omukadde gundi oba omusumba gundi n'atwala ekkanisa mu mbuga. Tusobola tutya okukwata ssente za Katonda okugenda okutawulula entalo? Kubanga headmaster gundi yakubye essomero mu mbuga olw'okubanga lyamuwummuza ate nga mu butuufu yabadde alina okuwummula. Omusomesa gundi n'akuba essomero mu mbuga. Ssente za Katonda, kubanga buli ssente yonna eyingira mu ssomero ly'abasebenyisidde oba eddwaliro ly'abasebenyisidde eba ya Mukama. Gwe n'oyimirira n'okikinala n'owawaabira essomero oba ekkanisa ya Katonda, mbwekusasula obuwanana n'obuwanana bwa ssente, obwo busente bw'ogenda okusabayo oba miliyoni 4 ogenda kumala nabwo bbanga ki nga tebunaggwaawo? Tusobola tutya okukwata ssente ez'ekkanisa ne tuziwaayo mu nsi olw'okukola emirimu gy'ensi, nga ne be tuziwadde olunaku lw'enkya be bagenda okuyimirira mu makooti batuggyeko okusinza okwa Ssabbiiti? Ellen White akyogera bulungi nnyo, bwe naafuna omukisa nja kukibalaga. Era Ellen White ali very clear nti omuntu yenna bw'abeera nga afuna ebitundu bye 10 bya Katonda ne kamutanda ne yeeyingiza mu by'obufuzi era n'ayimirira ne ku kituuti n'ayogera ekintu kyonna eky'obufuzi, ku ssaawa eyo alina okuggyibwako obusumba era n'omulimu gwe gumuggyibweko oba n'obuweereza bwonna. Kasita ayimirira ku kituuti n'ayogera ekintu kyonna ekikwata ku by'obufuzi. Katonda bw'atyo bw'ali very serious. Ebintu ebyo nja kubibalaga ku saa 7 ogw'ekiro. Katonda njagala musabe quotation ye yagimpe gibalage. Abantu ba Katonda, omusajja Asa avudde eno nga yeesiga Katonda, kakati n'alyoka akwata ssente n'aziggira ddala mu ggwanika lya Katonda n'aziwa Benikadadi. Awo Katonda mu busungu obungi n'alyoka aleeta nabbi. Nabbi ono baali bamuyita Kanani. Nabbi ono mu busungu obungi n'alyoka agamba Benikadadi ebigambo bino mu ssuula ey'e16 olunyiriri olw'omusanvu. Agamba nti nno mu biro ebyo Kanani omulabi oba nabbi n'ajja eri Asa kabaka wa Yuda n'amugamba nti olw'okwesiga kabaka wa Busuuli, mu kifo ky'okwesiga Mukama Katonda wo, eggye lya kabaka w'e Bwasuuli kyerivudde likuddukako. Ab'Ethiopia n'Abalubimu tebaalijja eddene nga balina amagaali mangi n'abeebagala embalaasi bangi, naye olw'okubanga weesiga Mukama kyeyava abagabula mu mukono gwo. Kubanga amaaso ga Mukama galaba wonna mu nsi nga ganyweza emitima gy'abo abamwesigira ddala. Ky'okoze kya busirusiru, era okuva ne leero ojja kubeeranga n'entalo.
Omusajja abadde mirembe, abadde mu kusanyuka, abadde nga yeeyagala, Katonda nga amulwanira entalo, kati asazeewo ne yeesiga. Era ekivuddemu ekyo, Katonda n'amugamba nti sigenda kuddamu kuyamba. It is over. Okutta ebitukuvu byange, ebiweebwayo n'ebitundu by'ekkumi, n'obiwaayo, kale bagende bakuyambe gw'onoomanya. Abantu ba Katonda, newankubadde omulabe ali kutiisa kyenkana wa, njagala nkwatulire era nkusabe era nkwegayirire, jjukira Katonda by'akoledde emabega ebinene ebisingawo. Oba omwana tannajja, toyiiya mwana. Tokola bya Ibulayimu kugenda mbu ate ofuneyo omukozi wo oba ki. Ebyo bye byavaako olutalo lw'olaba Abapalestina lwe balwana ne Isirayiri. Abantu bafudde lwa butakkiriza bwa Ibulayimu. N'azaala omwana atali wa bufumbo. Teweetantala kuzaala mwana atali wa bufumbo. Laba abantu bwe bafa mu Isirayiri ne Palestina olwaleero. Olw'okuba Ibulayimu yalemwa okusiba zipu y'empale ye ekiro kimu kyokka. Kati laba obukadde n'obukadde bw'abantu bwe bafa. Museveni sidde gwe. Beera mugumiikiriza, Katonda alina kyagenda okukola. Tunula emabega byonna by'akoledde era byakutuusizzaako. Lwaki obuusabuusa kati? Kino kye kinene nnyo okusinga by'oyiseemu byonna. Abantu ba Katonda njagala okubategeeza, simanyi bye muyitamu eyo, nange nina bye mpitamu eyo. Naye ogenda n'osala amagezi. Amagezi ago g'osala nga si ga Katonda. Omusajja Asa yagenda mu kisajja ekikaafiri ki Benikadadi. Tufunye abantu bangi nnyo abeegase n'abasajja abo ab'ensi. Ku nkomerero ne babatwalako amataka, ne babatwalako obugagga bwabwe, ne babatwalako buli kimu. Abantu b'ensi mubalekere ebyabwe. Olemeddwa okwegatta ne baganda bo Abayisirayiri olwana nabo, kyokka teweesiza ab'ensi. Obamanyi gye bava, omanyi gye bagenda, amanyi okuba we bagenda okuwa, omanyi emitego gye bagenda okuteekamu. Bannyabo ne bassebo. Benikadadi manya gundi Asa yamala bubi nnyo. Wuliriza. Nabbi wamala omugamba ebigambo ebyo ebikambwe ennyo n'amugamba nti ky'okoze kya busirusiru, okuva leero ojja kubeera n'entalo. Mu kifo ky'okwenenya n'okwetondera Katonda we, wulira kye yakola nga tumaliriza. Nti awo Asa n'anyiigira nnyo omulabi n'amuteeka mu kkomera. Mu kiseera ekyo Asa n'ayisa bubi nnyo abantu abamu. Asa yali omusajja omukkakkamu olw'okwegatta n'ow'ensi, n'atandika okubonyaabonya abantu be ne bye yabatuusaako byonna, n'abasiba mu makomera n'okubatta n'abatta. Ani gwe weegasse naye eyo gy'oli? Okutta ku bintu bya Katonda ebitukuvu osobola okwegatta n'omukaafiiri. Omanye ebintu gye binaakoma. Bayibuli egamba bweti nti Asa n'alwala ebigere. Nti mu mwaka Olunyiriro 12 amaliriza nti mu mwaka ogwa39 ogw'obufuzi bwe n'alwala ebigere. Newankubadde ng'obulwadde bweyongera, teyanoonya buyambi okuva eri Mukama. Yabunoonyanga mu basawo bokka. Museveni tiddemwe. Katonda abawadde mukyala White n'abayigiriza engeri gye tuyinza okubeera abalamu nga tusoma ebitabo bye. Tetusobola kwebuuza ku Katonda, twebuuza ku b'ensi, abasajja abali mu kutukaaka ebidagala ebitutta. Batulimba batubuzaabuza mbu batugema tuwone, so batuteeka mu clots ezigenda okututta. Ene waffe abantu bakunkumukanga buuka abagenda mu kugemebwa okwo. Lwaki temwebuuza Katonda? Lwaki temwebuuza ku mwoyo w'obunnabbi alina ebitabo ebijjudde amagezi, engeri gye tuyinza okujjanjabibwa ne twesiga bano abantu abali mu kutubuusa, abakozi b'essente abatayogerekeka. Bano abasajja ba Bill Gates, bano abasajja bagundi bano aba World Economic Forum, abasajja abali mu nteekateeka ez'okututta mbu bateekamu bukiipu. Bano ba Elon Musk bali bateekamu bukiipu. Bakola ki? Kyokka tuli awo, tuli mu kwesiga abatemu. Mu kifo ky'emitima gyaffe okugiwa Katonda yatuwa ebintu by'omwoyo w'obunnabbi byonna n'abitulaga engeri gye tuyinza okuwona. Teyeebuuza ku Katonda. Era obulwadde ne bumulumira emyaka 3 n'afa. Awo mu mwaka ogwa 41 ogw'obufuzi bwe, Asa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe.
yamala bubi basebenisiddemu. Mbagamba olunaku olwaleero mutandise bulungi naye temumala bubi. Katonda ow'omuggulu mumwesige. Katonda ow'omuggulu yamanye ekyokukola, yajja balwanira entalo. Muve mu kwesiga abantu abatatya Katonda n'abakafiiri okubeegattako. Tokwata bitundu bya 10 birabo bya Katonda birina okutwala mu kanisa n'otandika okubiwa abakafiiri. Abantu bemwesiga enteekateeka bannange Mukama waffe atuwa omukisa. Kankomaawo kigambo kibadde kinkutta omubabiro, naye Mukama atuwa omukisa. Twesige ye yekka nga bwe tubadde tutandise obulungi, tumale bulungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina Musumba. Amiina, tweyanza nnyo. Amiina nnyo. Weewa. Tweyanze Nnyo Musumba. Waliwo alina ekibuuzo awo ndaba abamusumba. Wangi? Ndiwo oyita omukwano baabuuza. Bayagala kuleeta kyakusabira. Wabaayo omuntu omu oba babiri abalina ensonga y'okusabira mugireete. Musumba agisabire.